The NUP leaders would call MPs one by one to educate them. How Mpuga is terrible. Please, he's so bad. Go and sign him out. To the level that the Honorable Senyonyi, leader of the opposition, had to take a document for a Sikh Segirinya to sign. Kati mu bye wakoogera mbu ekyo kye kyakukaluubiriza okwogera. Gwe yatuuka n'okuyimirira mu maka go n'oyita musajja munno omusiyazi just ng'onoonya kulaga nsi bw'oli wa kabi. Nga buli lw'okwata akazindaalo obeera ku Kyagulanyi bw'atasaanidde. Ebisaanidde n'ebitasaanidde obyogedde Mathias Mpuuga okuva Ssageno lwe yaggwawo. Mbwe ekyo kye kyakkalubirye ennyo okuyita mu kamwako. Kizitowa okusinga ebisiyaga okujja n'ogamba nti abo baatwalira Ssegirinya asayininge banzijemu obwesigwa. Kikkalubirira okusinga okugamba nti bano basiyazi. Kikkalubirira okusinga okugamba nti ono talina kyali era yali tasaanidde, yali kaamujje. Omuganda agamba nti ekisawo kyataliiwo mayinja kijjula. Lwaki bino tewabyogera nga Ssegirinya akyali mulamu? Lwaki bino tewabyogera nga Ssegirinya akyali mulamu? Oba bwe bwali byogedde kyekyali musse okusinga kye mwamukola okumukonekitinga ku bijambi ebyo mwateekewa mu Masaka. Ekisajja kifuukidde ddala ekiralu bannange. Nze Mpuuga sikyakusaasira kati nsaasira baana bo. Omuzadde omulungi agabana n'omwana, n'omuzadde omutooletoole agabana n'omwana. Kwe gamba olw'okuba Ssegirinya takyasobola kujja kwennyonnyolako, oyagala giteekinga nga advantage okukozesa Ssegirinya n'okuwaayiriza. Gwe yayagala okukozesa omulambo gwa Ssegirinya okulaga eryanyi n'essajja. Mbu kyakkalubirira okujja okugamba ensi nti baasayiningisa Ssegirinya banzijemu obwesige. Mpuuga gy'okoma okunoonya kombaka, gy'okoma okwagala okwesika mu nnyanga, gy'ogenda okukoma okuddira ddala wansi. Nakugamba ekintu eki Mpuuga eddagala lyali limu kukkiriza na kwetondera bannayuganda ne bw'otaaliziza. Eby'essente bitegeerekeka. Eby'essente bitegeerekeka kizibu nnyo omuntu okufuna miliyoni 5 ne ziba nga zikyali awo, naye at least walinoonyezza engeri gy'ocommunicatinga n'abantu n'okubeetondera n'obeetondera naye wasooka n'ozeewakana ku CBS siryanga ku ssente. Nodda ate bampa kasiimo n'embuuza ku bano bampuuga ababiri tutwaleko mpuuga ki? Kubanga bonna tebayinza kubeera babiri mulundi gumu. Mpuuga yasooka n'atugamba nti no sifunanga ku ssente bali bankonjera. Nadda n'atugamba nti no ssente ze bampa ziri mu mateeka. N'ogamba kakati Mpuuga omutuufu tugende n'aliwa. Kakati gwe wennyini okwekontana nkikufuula omusiru ne statement zonna zoddamu okukola ne zifuuka ezitali ntuufu. Ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Bannayuganda bwe baakuleegera waliwo bagamba ekintu ekimazima na kigambo sorry. Kyokka olaba ekintu kinyiinyiitidde lw'ovaayo n'okwogera amazima nti ssente nazirya naye nazirira mu mateeka ate ng'okajjala n'okukoboggoka okoboggoka mateeka akyago ge waziriiramu. Professor Gengala Tigo mwataaziriira. Kubanga mu busiimo bw'oyogerako ogamba wafuna n'eyali deputy speaker lwe baafuna ebirabo, ogamba wafuna n'eyali speaker Kadaga lwe baafuna ebirabo, era abaali ba deputy speaker ndowooza kuva 96 paka kati bonna baafuna, n'abaali ba speaker bonna baafuna, ate naawe ne balaga nti bakuteeredde kasiima ako. Lwaki ye Professor Gengala Tigo teyafuna? Lwaki Nathan Nandala Mafaabi ye teyafuna? Lwaki Maama Winnie Kiza teyafuna? Lwaki Betty Ochan ye teyafuna? Ojja otya okuba nti gwaliko gwafunye ng'ate be baakusiima nabo mu category be baddira mu bigere nabo baafuna? Obulimba, obukumpanya, obulabbayi,
wallahi mpuuga ne bw'osaddaaka maguja ku malaalo g'abaakuzaala tosobola kudda ngulu. Kintu kimu ekikuzza engulu kukkiriza mazima nti nasobya. Weewaawo ensi ekimanyi nti wasobya kubanga wagamba zo ssente wazirya. Kukkiriza mazima nti nasobya era nazirya mu bukyamu. Ne bannayuganda mu nsonyi, bannayuganda twerabira mangu. Olaba mukyala Miriam Kalobo teyagenda n'akiika embuga e Buganda. Nenga bbaawe ye yaleeta amaziga awo we yagenda okukiika ffe tutamangu ensonga as long as kankozese luzungu olaze remorse. Olaze okwemenya mu mutima. Naye gwe mubbi gwayagala okulaga essajja bw'oba okkiriza nti oli mugezi nga bwe weeyita bwe weebuuze lwaki kino kyakutuula mukitegeeza wakikola. Kuba akageri kooli omugezi ennyo singa tewakikola magezi go ne mazima baali kweyimiridde. Naye kabonero ak'essimbalala nti wakikola. Kakati tugambe nti Sseggirinya yafa ku sayininga okwo kw'oyogerako. Bamutwalira empapula asayininga. Imagine tebaliimu ka muntu gwalimu ak'obuntu eyateeka ebijambiya e Masaka ebyamutuusa okufa. Gwalimu ak'obuntu taata gwe yateeka ebijambiya e Masaka ebyamutuusa okufa. Ye mpuuga ki ayinza okusirikira ekintu nga kino ebbanga lino lyonna? Sseggirinya lyapiiridde ndowooza giri emyezi 3 gyokka kwena. We yakikolera ndowooza guli omwaka mulamba obi emyezi nga 7. ne weebuuza nti liri ebbanga ly'emyezi 7 lyakulema okwogereramu wabula gino emyezi 3 olabye ng'osaanye oyogeremu. Ffenne waffe e Buganda tulina enjogera egamba nti twogera ku mugenzi bikyamu. Kakati Sseggirinya omulamu waaba yakulema okwogerako ebikyamu ate lwaki obyogera ku mugenzi? Kubanga obanga agamba nti Sseggirinya y'omu ku nsonga lwaki oli gy'oli kubanga baamukaka n'akusayininga okuggyamu obwesigwe. Kalwaki tewasirikira dda? Oli kikere mpuuga gw'oli kikere nti we baakulinnya ku lw'omusana kakati enkuba etonnye otandise okukaaba. Kusaasira nnyo naye nga kisawo kyataliiwo kijjula amayinja. Kakati mpuuga ayagala kwerippa ku mufu nga bwe yayagala okwerippa ku Mayiti e Masaka. Okumanya mpuuga muzibu. Mpuuga yayagala okwerippa ne ku Mayiti e Masaka. Mpuuga ekyo yali akyogerera Masaka. Mpuuga eyayagala okubba omulambo alaga amaanyi alaga essajja ekyo yali akyogerera Masaka kubanga kitono nnyo okusinga okulemesa abaana okuziika kitaawe. Ffe waffe e Buganda namwandu afugika enkumbi ku bba era amuyisako akanyirikisi n'emikolo gikolebwa. Bannamwandu yabalemesa okuyisa akanyirikisi ku bbaabwe n'okukola emikolo egibatangira okudda mu bikolwa eby'omukwano n'omuzimu gwa Sseggirinya. Abaana ffe waffe e Buganda buli mulekwa ayisa akanyirikisi ku kitaawe. Njogeredde mu buwangwa soogeredde mu ddiini. Abaana n'abalemesa okuziika kitaabwe mbwa ekyo kyali kitono nnyo n'ensi eyinza obutakiraba ng'ekinene nnyo okusinga okujja okwogera nti Sseggirinya yasayininga baamukozesa ensobi. Gwe wali okyogererawo gwe igwe wali okyogererawo mpuuga gwe mmanyi kati ne Kazambi bw'aba amuyisaawo amuwuuta. Mpuuga ono ali wansi mu nnyanga bbira asobola n'okwekwata ku kitengejja asobole okubbulukuka okuvayo wansi gyagenda okubbirira. Mpuuga essaawa eno ne bw'omugamba kukwata muwere adde engulu akikola. Kubye waakayogera. Eyagaana abaana okuziika kitaabwe, eyagaana bannamwandu okuziika bbaabwe, eyayagala okujja omulambo gw'omuntu ewaabwe ewaka, eyasima entaana ey'okubiri oba eyakola akooto akookubiri. Mbwe ebyo byo byali bitonotono okusinga okujja okwogera nti bali baakozesa Sseggirinya asayininge banzijemu obwesigwe. Nkuwemye
Mathias Mpuga Nsamba nkuweni singa ekyo kyali kityo singa kyaliwo tewalirinze na Seggirinya kufa okukyogera oba awo wennyini we wategeka omukolo gwo ogw'okuziika Seggirinya we Wampuga yaziikwa abantu 3